gwa Katonda. Omulimo gwa Katonda sitaani agulwanyisa. Era nze omuke mbabulire mwongere okuguba mugube ate mugume eddiba kubanga bagenda kutwogerera paka Yesu Kristo lwalidda. Pentagon ne bweri bezimbiddwa ng'ewedde era wajja kubawo ekyogerwa tebajja kukkiriza ndi ssente zakuŋŋaanyizibwa kati abagandi zaawera dda ne zigwayo ne nzirya ate bajjaga nti zali tezisobola kukuŋŋaanyizibwa ezo za muhoozi oba za Museveni. Okumanya stand talina magezi nti bagamba nti establishment zonna House of Prayer Salt Media za government. How come government eremeddwa ozimba ekkanisa kati lwaki temugibanja? Lwaki temubanja government kanisa? Anti nkugati aboogera mwebale nnyo okuba ignoringa naye tebagenda kulekeraawo bw'eba ng'ewedde era bajja kulwa ne bere empty. So omusumba bw'eba ewedde bajja kulwa ne bere empty kuba sitaani defense gy'ateekawo ya myoyo ayagala emyoyo giziikirire tasobola kukkiriza omuggyeko abantu nga Susani Makula Kyemba njagala okukola naye ayogedde ekigambo nga sikirowoozangako. Abantu banoonese ne beeyonoonera n'okwenonera n'obusanga ng'omuntu yenna tategerekeka engoye azoonoonyeemu. Abaana baabwe ne boonooneka, amaka ne goonooneka, abantu ne bafiirwa obuyigirize bwabwe n'osanga ng'omuntu eyasoma omwenge gwamumalawo. Naye Susani yagambye tayinaayo mbadde sikirowoozangako tayinaayo ba bloga oba abantu banakyewa abalikodinga bavume omuyiisawo omwenge. Teri muntu yenna yali alikodinze ng'avumirira enjaga gyesibuka. Naye ku njiri maama ku njiri basituka.